Mugenda mukwacha omukulu obulamu butambulanga bwakukola anko kibulamu alieni oli serious kale okay kale tewali Juma Balunywa nkola ne Balunywa Promotions ndi wano kulwa Emma Promotions mwenna mukimanyi nze mwogezi wa promoter mu ggwanga lino Uganda so enteekateeka zino eza Nkwacho ze zituleese wano lunaku lwa leero okulaba nga security ze okuyitamu yeekebejja ekifo n'enteekateeka okulaba awo zituuse so abakulu bazze ne batulambula ne bakola assessment yaabwe ya security nga bwe tukola bulijjo era ne batukakasa nti nno ebisaanizo byonna ebitegeeza Nkwacho okubeerayo ku lunaku lwa Sande biwedde so mwabalabi musigadde okujja munyumirwe endongo yammwe buli kimu kiri security emaze okutukkiriza era neraga nti egenda kubakuuma n'ebyammwe bulungi nnyo kikekyo expectation ya mwerietya mukulu ffe boolaba wano expectation yaffe eri waggulu nnyo kubanga omuyimbi gwe tulina ye muyimbi asinga aliko essaawa zino ekigambo ekituufu ye muyimbi aliko asibye abantu obuwuzi bw'engatto okujja omulaba era Abakwacho mujje mukwache n'abalabi bonna abanyumirwa Alien Skin mujje mubeerewo ku mukolo gwe ogusoose bukyalubanga lwa Mindi ago Balunywa tutunulira nti ku artwork baliwo poster liwo teraga nti obakulika abayimbi abalala bagenda omuwerekera Kooko tusuubira abayimbi kyawayinza okubeerawo nsaba kukutegeeza nti nno buli muyimbi abeera n'amasannyalaze asika busisi abalala abajja muyimbirako eno event ya Alien efaana na event z'abayimbi abalala bonna abakola concerts zaabwe nti aba abatono be bava ne bagamba gundi amperekeddeko nenkakasa nti buli muyimbi gw'olowooza yenna waali wano olw'okuba nti nno yeetaaga okubeerawo ku mukolo gwa Alien Skin nga alaunchinga Nkwacho Festival abayimbi bangi n'abakyatukubira kati n'abamukubira naye mubasuubire nti bonna weebali wano yesebo abantu basinga balowooza nti ekisawo kimulanga kiri wali mugenda batunuzaamu mutya nti balina omwana abadde atya endongo eri wankulukuku mu kisaawe buli muntu yenna mumanye wankulukuku tuli mu kisaawe wankulukuku mujje weewali Nkwacho Festival omuyimbi gwe wategese amanyikiddwa ng'atera okusappointinga aba promoters mwesize ekyokuba nti n'omundi gwe mumukomezzaawo kaakati ekibuuzo kyono Alien tasobola kubanga alina embaga ate n'abanga ku mbaga ye taliiwo kakati olwaleero eno show ya Alien Skin kati osobola okubanga ate ku show ye taliiwo so njala kutegeeza nti guno mukolo gwe gumukakatako butereevu okubanga ali waali ekivulu kye yasembayo tegeka ekyali ekya champion gudu tekyagenda bulungi tusuubire nti kino kinaagenda ekigambo kyogedde ekyali ekya champion gudo kino kike Alien Skin kigenda kutambula bulungi mutwalo gumu saawa nnya nga tugguddewo kati ate muno munda mulimu buli variety wano abaana mbaleete bouncing castles ebyokuzanyisa by'abaana na buli kimu kyolowooza mujje wano mufiiringa ekintu ekipya ndi mugenda kulaba ku music omupya ate mugenda kulaba ebirudde okulabibwa mu events ezimu ez'enjawulo kubanga fireworks mweziri n'ebirala bitulannabagamba olw'okuba nti omuyimbi ono si wa bulijjo n'ebirala mugenda kubirabira wano bitali bya bulijjo saawa nnya nga tugguddewo kakati njagala kutegeeza
nti endongo tugenda giba kuba paka bwe muneetamwa awulira obubi nga mugenda tugenda bba kuba endongo paka lwe munaawulira obubi naye saala nnyo okuwulira bubi njagala munyumirwe owaayi mu sho muno temuliimu njaga mu sho muno eno sho ya Nkwacho kakati nze simanyi kuba sibimanyi manyi nti sho nteeketeke bulungi abantu mujje munyumirwe kuba sobola kubeera nakugaa nti no sho erimu enjaga kati mba nina amagezi omusajja omukulu mata buta kyova olaba kale ziriawo zonna eza kaki n'ennyota zonna kikulaga nti tutambulira ku peesa emu nga bulijjo tewali muntu ayinza kutuusibwako buvune wano buli muntu kwata ebintu byo jangu nabyo bozze nabyo ogenda okuddayo nabyo tewaliwo nsonga yonna ya bulabe Makanga kasembayo kiri beat geno kiri beyond this ebikwatagana ku nnaku zinena ku enkulu oli promoto zotegeka ebivulu ebyenjawulo analysis eri ekya ku bivulu ebize bibeerawo mu maaso mu nnaku zino enkulu abantu babijumbidde tebirisooka kye okutwaliza awamu omwaka guno ndoza abantu bazzeemu ne balizuminga buto kuba olaba concert ezabeddeyo kuva Christmas ne Boxing Day zibadde zitambudde bulungi ndoza luli okuva mu covid baali bakyalimu nga balina ebibawugudde naye balabika bastabilizinze abasinga bakoze bulungi era nsuubira nti n'abasigadde bajja kukola bulungi